Niriza mu kitundu kyaffe ekyokusatu ekyomunyo live butereevu tugenda kubanga twolekera Nakaseke. Nakaseke enguudo mbi ddala era abakyala batuuka n'okuzaalira mu makubo nga tebannaba kutuuka mu malwaliro. Abatuuze Nakaseke basobeddwa olw'amakubo amabi agajjuddemu empompogoma ekibalemesezza okutuusa ebyamaguzi byabwe mu butale n'okutambuza abalwadde okubatuusa mu malwaliro. Abasinze okukosebwa beebo abawangalira mu ggombolola y'Essemuto. Abatuuze bategeezezza nti bakoze ekisoboka kyonna okulaba nga baziba ebinnya wabula kibalemeredde nga kati batambulira mu bulamu bwa kusoomoozebwa naddala abakyala ab'embuto. Naddala abakyala abadde bava mu byalo nga bava mu Bukakala, abava e Bukawuumya, ekituufu nga balina embuto babadde basanga obuzibu mu kubaleeta eddwaliro lyaffe eri Namirembe eri senta eri. So nga ate kubo lyaffe osomba ebitundu bya bulooka okola otya ng'olaba abantu bali mu buzibu. Embeera eno tekomye kweraliikiriza batuuze bokka wabula n'abakulembeze nga ssentebe w'ekitundu kino bwannyonnyola. Kubo libadde liseerera nnyo okuviira ddala wali ababadde okkiridde abawaddeyo ebimotoka biyambeko okulima ezimu ku nguudo eziri mu mbeera embi. Bw'abadde awaayo ebyuma bino Nsereko Basajja Ssubi asabye abantu okugondera amateeka g'abasawo n'okuteeka ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga mu nkola okusobola okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Tugoberere ebiragiro by'abasawo n'okulungamya kw'omukulembeze w'eggwanga tusobole okuyita mu mbeera eno nga ffenna tuli balamu. Embeera gye tulimu yakusoberwa nti kyekituufu abantu tebalina emmere, abantu bali bubi tebalina mmere, si mu bibuga yokka neeno mu byalo, kubanga luli wajjanga eno mu byalo n'oddayo n'enkoko n'amatooke. Naye kati ate bwe tujja eno mu byalo batunuulira ffe, kitegeeza nti embeera ffenna etunyigira wamu, tetumanyi kintu kino gye kigenda kukoma. N'olw'ensonga eyo kyenva nkubiriza bannange ab'e Nakaseke n'embyalo yonna ne Uganda yonna okutwaliza wamu ti obudde buno tubukozese, omuntu asobola okubaako kyakola wonna waali akikole. Ye ssentebe w'eggombolola y'Essemuto Ismail Matumbwe alambuludde enguudo ezigenda okuddaabirizibwa. Ng'era tusuubira tunaamalirako omulimu guno tujja kuba tulimye kilomita eziwera ezisukka mu 10 mu Miruka, Kirema, Kikandwa, Seggalye, Kikyusa, Kisega n'Emijinji. Abatuuze bagamba nti oboolyawo bandifuna ku buweerero. Bikusakiddwa Kawoya Samuel ku Russell TV Omunnyo.